Abasomesa okwetoloola eggwanga basabiddwa bulijjo okulondoola ng'abayizi ababa basomerako mu masomero gaabwe ne bafuluma kuba bangi baba bakyabeetaaga okwogerako nabo naddala okubazzaamu amaanyi basobole okumalako emisomo gyabwe eyo gye baba balaze. Amagezi gano gavudde eri omukulu w'essomero lya Ebenezer Christian High School erisangibwa e Bulenga nga ye Mwami Lubega Richard ng'asinzidde ku mukolo ogw'abayizi abasomerako mu ssomero lino okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga guno gugendereddwamu okwogerako nabo okubagumya n'okubazzaamu amaanyi ku ngeri gye bayinza okwekuumira mu ssomero. Bano basoose na kusinza okubaddemu abasumba ab'enjawulo okuva mu kkanisa ez'enjawulo nga bano bakoowodde Katonda okubukala mu ssomero lyabwe. Abasomerako mu ssomero lino boogeddeko ne bayizi bannaabwe abakyasoma nga n'abamu bajjidde mu gawuni z'amatikkira gaabwe ne babasoba okusoma nga balina ekiruubirirwa so si kumala gasoma muwawa nga lwe bajja okuwangula. Have a purpose in life. Not the way you look, not your body shape, not how beautiful you are, not how tall or short you are, but you have a divine purpose for the kingdom. Your life and you're like, no, at this moment of time, God is everything to me. Yes. Bangi bawadde obujulizi obujjuza okukaabya abamu amaziga nga bagamba nti baafiirwa bazadde baabwe nga bakyali mu ssomero lino olw'ensimbi ezibaweerera ne zifuuka kizibu kyokka nga basiimye Omwami Lubega gwe bagamba nti muzadde owa buli omu eyabagumyanga kw'ossa okubakuutira okwesiganga Katonda. So HM convinced people that I will be able to start and join my career. I used to read as if I don't pray. Amen. And I used to pray as if I don't read. Bazizzaamu bannaabwe amaanyi ne babasaba okwesiga essomero lino mwe bali kuba bangi lyabatendeka okuviira ddala mu siniya esooka okutuusa ku y'omukaaga nga ne ku mirimu wamu ne ku ssettendekero gye bali be bamu ku basinga kye bagamba nti tebejjusa. I became the best student in my university. I was not the best. I do medicine and surgery at Kampala International University. I did PCM. I joined campus and I was offering a bachelor's degree of science, biological, biochemistry and botany, and I've graduated this year. Everything you may think like life is really not fine, but in everything you just need to offer yourself unto God. Omukulu w'essomero lino Lubega Richard atubulidde ekyamuwaliriza okutandikawo enkola y'abaali ku ssomero lino okwetaba n'abo abakyaliwo n'asaba abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero agalimu entiisa ya Katonda kuba omwana afuluma ajjudde eby'omwoyo wamu n'ebyamagezi. Ensonga lwaki Ebenezer Christian High School wano e Bulenga tukomyawo abaana abasomerako wano ne bayogerako n'eri bannaabwe ensonga enkulu eri babazzeemu amaanyi nti bisoboka. Oba oyinza okwekanga omwana ali mu ssomero muno ng'alaba ng'ebitasoboka naye bw'alaba ku mwana eyasomera wano nga yakiyitamuko naye addamu amaanyi n'agamba oba oli yawangula nange nsobola okuwangula. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.